nkizudde banga ate abadde ayagala kunzita muzira Kisaya nnyambe n'ayagala temumwokya muleka agende nga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano omwaka guno twakulaga eggulire ly'omukazi Sylvia Nakini emyaka 65 omutuuze w'ennaku wadde buli nga baganda be bamuzindukiza n'amukomerera emisumaali mu ngalo nga bamukubira ku kiti. Ono yagamba nti baganda be bakulembeddwamu Henry Kyeyune n'abala bakimussaako nti yabaloga era ne bamusalako n'enviiri oluvannyuma lw'okumukuba bamugyamu emisumaali mu ddwaliro Mulago era olwavayo n'agenda e Butereevu e Masaka okwongera okujjanjabibwa. Olwakomyewo kwe kukitegeera nga muganda Henry Kyeyune bwe yali mu lukulu okubba emisumaali era nga mulumiza obulogo era nga atuuse ku maka ge Nalukolongo ng'ayagala mubulire lwaki yakimukola. Okuba nze nasigala nga nkyalongereza njagala okuzuula ekituufu ani yali mu lukolo olw'okukuba emisumaali. Entuuseyo saa zibadde 12 nenjagala bwe nti nnyingire Kyeyune kyavudde ankwata n'ansukuma n'akasuka mu GWEBAAKOMERERA. Sylvia ategeeza nti olwatuuse maka ge mukulu kwe kutandika okweka abaana adde mu nnyumba n'atandika okukuba endoolo nga bamulumiriza okuba nti azze kubabba. Ono yatumiza ebipiira okwagala okumwokya. Dankuba empippiri mu matama kuŋŋaana tumuyire omusulo tumukube tumwokye abaana bajja kulabika. Avudde ankwata n'ansika n'anteeka ewali akadibadiba ak'amazzi ne banyinyikamu ne mukazi we n'abantu banenga tumwokye tumuyire omusulo tumwokye. Avuddewo omwami omu kyavudde agamba nti naye mumuleke agende. Wano abazira Kisabe bamutaasizza okusobola okutuuka ku poliisi Nateete era ng'atubulidde nti kyagala okumutisa ensonga y'ettaka lya kitaabwe lyabalekera. Naye ng'ekituufu kyali nti waliyo ekibanja eky'abazadde baffe kati ye ngabo okuba nti ye yasika ayagala ekibanja ekyo akitunde naye ate nze muddako ayagala nsayininge naye nze nagaana okusayininga ekibanja we kiri ku kisaza wakuze nnyo abaana baddye Masaka. Ettaka lino ly'e Masaka nga libuza kuyikanya nga zaggula ne baganda be olw'ensonga ezo. Ono asabye poliisi emuyambe ekwate Kyeyune kubanga essaawa yonna atambulira mu kufa. Wano akulira ebikokodo bya poliisi Masaka Thomas Santos amukakasizza ng'ensonga bwagenda okugikolako era nga n'essaawa yonna Kyeyune akwatibwa. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.